Ssentebe w'ekibiina ky'NRM Yoweri Kaguta Tiwawula Museveni era nga yakikwatidde bendera okuvuganya kuba pulezidenti akyagenda mu maaso n'okufeefeeta akalulu akanaamuza kuba pulezidenti mu bitundu bya Bunyolo ng'olwaliro alumazeeko ng'akuyega abalonzi mu disitulikiti y'e Hoima, Buliisa ne Hoima City. Mwai Museveni mu kwogera kwategeeza nti ennyingiza y'amaka gy'ayagala okuteekako essira nga wano abasomesezza kulunda ebyennyanja ku mbalama z'ennyanja ne mu ntobazi. If you allow the lake to die, it will have disastrous consequences because the fish eat certain things in the lake called planktons. If the fish are not there, the planktons will be too many and they will finish the oxygen in the lake. Planktons take oxygen like human beings. All the frogs will die. All the snakes will die. The frogs, the snakes are the ones which help us eat the eggs of the mosquito. Ategeeza nti edda nedda ku nnyanja tekwalinga na buzibu okutuusa ennyanja bwe yatandika okukwatibwa obubi bw'atu n'aleetako amagye okukola ku bavubi obubi. Oh, the moment people knew there was gold in the lake of Uganda, they all rushed in. Stories rose from 1 to 22. Then the people who were doing their own fishing flooded in. Now, by the time we came to know that, oh, the fish, the stocks in the lake have disappeared now because of bad fishing. The overfishing was done by invaders from other areas. The soldiers came in because the indigenous people had been overpowered by these invaders as far as the lake is concerned. Alagidde buli yakwatibwako ekidduka kw'ossa n'amaato nga byekuusa ku nvuba embi baddizibwa embwangu era alagidde Menja General Kakono okukakasa nti buli yali akwatiddwako ekikye kimuddizibwa olunaku olw'enkya mu Uganda yonna. Work with First Division, Field Artillery and First Division. Okay, so I will tell Moses to make sure that you chase away these bararo. These bararo are a nuisance. Okay, fine. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.